gwe nani nze naawe nedda bw'oba oyagala okukkiriza oba okugaana kojjanze nawe mugamba tebatutandika n'ogamba nti oyagala ebbeetu eddembe lyo bwe nkuwasa mukwano bw'ojja ewange nga naawe okimanyidde ddala nti nkugwa okuva ku z'enviiri genda mu saaluuni motoka yange gy'ovuga mafuta nze nga kuwa engoye nkugulidde olina okunkolera bino wammanga ekisooka olina okumpa ekitiibwa nga kingi nnyo bwe nkomawo mpite mami onyanirize kubanga era buutu bwe nkomawo era gw'ogigula ate n'ojja mu byendeese ndowooza owulira olina okunjoleza obuntu bwange obwo obw'omunda otegedde ensonga eyo saagala kusanga nfuufu mu nju osigadde ewaka tokola nze ndeeta buli kimu n'omukwano nkuwa okitegedde kitegeeza nawe bw'oba wakkiriza ojja ewange nze alina wali teweesobodde kati ofuuse mukazi ekyo kyembadde njagala ndowooza olabye kyembadde obwedda nkugamba era nti byatandikiddeko abakazi balina endowooza ekoma mangu eringa obulamu bw'akatiko Tonazi Media tusanyusa okubalaba n'okuba tubalaba naye bani boolaba ogamba ffe abalabi ba Tonazi Media mwebale okubeera nga mwekumira ku mukutu guno musubscribing musharing ate mwongere okuba nga mucommenting okubeera nga ekintu ojjaka gatondaba mu abadde arudde okubalabika wano nga mwebuuza bannaaye yalaga waali sebo kati oyo yeggwe oguni nyoko oguni maama waawe wetuli nga tuli ne Rahuma wamu ne Rahuma batandise okuyita Rahuma ow'omweso bwe bampita okakasa era wali ba commenting bagamba Rahuma ow'omweso papa gwe Rahuma ow'omweso owaludo kale nayo owaludo okay papa oba gwe bagamba babimpite nedda ndaba nga bwe bagamba nga tuli ne kojja Kagato naye nga baana abalenzi n'abaana ab'obuwala eyoyo abeera ababuulire ebibatwala mu maaso ewadde weewaawo abalenzi baamutolokako naye tujja kutambulirawo mpolampola Rahuma buuzaako balamusizaako abalabi ba Tonazi Media mwebale kulaba mwebale kusubscribinga mwebale kufollowinga mweyongere ojja Kagato mulabi wa Tonazi Media abalabi ba Tonazi Media balamusizza nnyo mwebale kuba nti mugyekuumirako okulayikinga kusubscribinga kusharinga n'okukomentinga ate buli gye mukoma okukola comments ku mukutu gwonna n'abo be muba muzikolera bakola enteekateeka ekola ebintu obeetereeza bye muba mwogeddeko koze ekikulu mu byonna nze kye nabalabako kye mbeewuunyaako nti mulina omuze ogutandikiriza okubuuka obulango oba mulowooza nti mwerabidde nti ebyo bye mulaba bye mukomentingako bye musharinga bannyini bulango obwo bwe baba bayambye ebintu ebyo okubeerawo so olina kusinga kumala kulaba kalanga ako lyoko onyumirwe ebigenda mu maaso n'olwekyo obulango temubuuka mugende nga mubulaba kali kasikiipu ako kasikiipu singa nalina enkola gye bakikolamu gye bakalemezaako nenkamutinga nga nenkamutinga tekakyakukolera temubuuka bulango kuba bye weeyuna okulaba abo bannyini kalanga ako bye baba babitaddeyo olwekyo tubaagaliza okulaba obulungi tujja kusigala nga tubawa ebisinga obulungi naddala bwe munaaba nga mwekuumidde ku mukutunga guno Tonazi Media kyakabi program ebiwobe mu nsi y'omukwano beerako tulaba omukwano gutambudde gutya olwaleero tuzze n'abasajja abakkiriza okufumbirwa nga tewali yakukaka gwe mulowooza noonya ekikazi ekigagga n'okifuna n'ofumbirwa
ate oluvannyuma n'omala okumala obufumbo myezi 2-3 n'otandika kwekyanga olyoka ojjukira nti ate oli musajja. Awo tujja tandika ne kojja Kagatto kubanga abo batabani be, batabani ba Falaawo, batabani ba kojja abo. Anti kati waliwo ebintu bya mirundi ng'esatu abantu bye batategeera oba bye bategeera ne beefuula abatabitegeera oba bye bategeera era ne bataagala bwagazi kubitegeera. Okay. Kati omusajja buli lwaba anoonya nga tanoonya musajja ng'anoonya mukazi aba anoonya mukazi wakukola ki? Wakuwasa. Oba omusajja oyo amusanze omukazi oyo gwafunye alina amaka ge oba tagalina. Oba temulowooza waliwo ekintu ekiri mu bwongo bw'abantu abalowooza nti buli lw'osisinkana n'omusajja lwabanga akwataganye n'omukyala omusajja n'asituka n'agenda mu maka g'omukyala omukyala gy'ali nti yalowooza nti omusajja aba afumbiddwa. Nti n'abo nabo balina entegeera eyo gye bali oba bwe bategeera ate nakibajjamu ntya. Naye ekireetera omuntu okuba omufumbo nti baze ye gundi kiki? Musajja. Kati ate ntuuka nti okujja ewuwo n'ogamba nti nze nakufumbirwa. Anti owulidde koyogedde ozze ewange. Lwaki tontutte ewuwo? Kati tolaba okujjako ng'okutegeera oba wakulese mu ppiro. Okugamba mbu ate ekifuula omuntu omufumbo musajja. Ate kati maze okujja ewuwo nti ate otikka ebinnyo mbu ate olw'okuba nazze ewuwo nti gwe musajja. Kakati oke kale nzize ewuwo. Saakututte wange kati gwe musajja ofuuse musajja. Ogambye ekireetera omuntu okuba omufumbo aba musajja kitegeeza bw'ojja ng'okimye roles ze wandikoze nga nze nzirina olwo mba nfuuse omusajja ofuuse mukazi. Weerabidde anti kati nze mba nfuuse bbaawo. Omanyi nze nnyumirwa nnyo okwogera n'abantu abategeera. Tubadde twogera ku kifuula omusajja omufumbo. Roles ze twogeddeko oba kikula. Kikula. Kojja roles ze zifuula omusajja si kikula. Kakati singa omusajja bangi bambala empale singa nkuwasa singa era nkuteeka ewange gwe omukazi naye ate nga bye nandikoze ng'omusajja awaka sibikola olwo gwe ate oba ofuuse omusajja era. Kati ate awo mba nkolawo ki? Kati ndowooza okitegedde. Kati omaze okumanya ekifuula omusajja ekimufuula ki? Mba mmanya mbala mukazi munnange munju oba tokyali musajja. Kyenjagala omanye kiri kimu. Bw'oba oyagala okumanya bw'oba toyagala kumanya oli wa ddembe kuba nalyo ddembe lya muntu. Tonkaka kumanya, tonkaka kutegeera. Towulidde ekigambo kye ŋŋambye nti oli wa ddembe. Kati ekyo ate otandikirawo ogamba nti nkukaka. Ng'ate ngambye nti oli ki? Wa ddembe. Ebigambo ebimu nze manyi olulimi olwo lwange. Kati nduzannyiramu ebigambo bye ndwogereramu sirina kye njogera mu nsobi. Omuntu alina eddembe lye okukkiriza oba okugaana. Omuntu alina eddembe lye okunyumirwa oba obutanyumirwa. Kakati naye ate waliwo by'otalinaako ddembe. Nga biriwa? Nga bw'otasobola kugamba nti saagala musana tegwaka. Olina buyinza bugugaana. Wadde olina eddembe lingi nnyo mu bintu. Gwe guba gulina okwaka. Ate nti saagala guve eno njagala guve eno leero gugwe eno ne bw'oba olina obuyinza obwenkanawo. Kakati ng'eyo tuvuddeyo kuba ebintu ebimu tubyogera sobole okunyumirwa obulamu especially abakazi. Kati agenda n'abamufumbiikiriza nga balaba yabulwa omusajja amujja awako mumutwala. Ojja tokubye nnyo. Awo tugendewo nnyo. Kakati bw'abulwa banfumbiikiriza buvumbiikiriza. Omanyi omuntu omukazi njagala kubuulira kino. Wali osanzeeyo omuwala ali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3 nga yawasizza omusajja oba ng'atadde omusajja awaka ewuwe. Myaka 18 wakuwasa mu renje eyo. Waaye ennaku zino. Naye mu 18 kwa 25. Kojja waliwo kye bayita cohabiting. Okubeera n'omuntu nga mubeera mwenna naye ng'ate temuli bafumbo.
bakiyita cohabiting kitegeeza ku myaka egyo era nsobola okuba nga nina omuntu eyajja ewange nga gy'abeera kakati nze bwe tubadde tutandika tetwatandikidde muntu kubeerayo bubeezi twatandise nga tukiraga nti bali mu bufumbo kati betwogerako nange nali mbaddeko n'emikwano gwange okumala ebbanga nga tubeera naye nga si mukazi wange tetwagala naye nga tubeera wamu ekyo kirala kakati naye kino kyenjogereramu nti abantu abasobola okuddira omusajja namugamba nti ajangu ewange aba mukazi mukulu ng'amaze okukiraba nti kati kenfunye ono bwe musubwa namuta nti male antwale ewuwe nyinza okukola ki kuviiramu awo namukola tukuyita confiscating kuwamba muwambe n'omuteeka ki n'omwekomya n'omuteeka waka kati ate bw'otuuka awo ng'omaze okumanya state mw'oli ate n'oyagala okyuke olowooza nti olw'okuba wamusanga nga yali wamutwala ewuwo nti gwe ojja okubanga mu lolo ye ng'omusajja bagenda kukuba n'ebyo ebinnyo bye muteeka ku ngulo bijja abasajja tebategeera ekyokubiri bamanyi kye baagala ekyokusatu waliwo ekintu ekiyitibwa nature ensi ne bweribeeramu emirembe ne bweribeeramu biki ne bwe baligamba nti eddembe ly'abakazi amawanga agali kulembeza omusajja omwavu agalula atya omukono okunkuba nga namuwasa anti kati towulira kati ekigambo kiri okozesezza kirala kati okuwasa bakola batya bwe muba muwasa kati bw'oba ogamba nno okuwasa actually olina kwolesemu n'ogamba nti nature obutonde bwonna gye buva ne bulaga nti omukyala alina kugibwa gy'ava gwe kennyini omusajja n'omuleeta gwe n'omuteeka anda yo umbrella kati ate nze nkulese mu umbrella yange anti kati gwe yolowoozayo si bwe butonde ate kye bugamba obutonde buli nti oba muli ludda wa omusajja ye head oba muli ludda wa ojja muwabiza batabani bammwe kati gwe ojja kuwoza kuwaba kuba gwe olina kyoyagala ekikyo manyi abakazi balina ekizibu kimu balowooza nti if you happen to get some money nti olwoba okyusizza n'obutonde bwo nti ojja kwebaka ku basajja kungulu kojja ennaku zino tetubagendako kungulu mubagendako naye mwe mulowooza oluvannyuma ennyo ne mukola mutya si mwe mutikaaga mwambwa mbutamalaako ate gwoba bulijjo gwobeerako ate gwoyagala amaleko ate kati oleetedde eddala ensonga yennyini abantu olw'okubanga abakazi balina ekizibu kimu nti singa obeera n'omukazi n'abeera n'emitwalo 5 mu nsawo nga gwe olina emitwalo 9 nga tolina gwe ng'olina 9 ye alina 5 kitegeeza ezizza zikubisizzaamu emirundi egiwera emirundi 5 osobola okuyimiriza awawaka nga ye sente zazirina n'oyimiriza awawaka ng'olina 9 gwo naye nga 5 ge gali agayina naye ate ye n'amala akwata ku 5 ge n'agulako emmere n'agulako n'enkya alwa ng'agamba nti omusajja talina kaagula nze ngula ebintu awaka okitegeera ekyokubiri bo balowooza nti buli lwabaako kyaleese nga kivudde mu ngalo ze nti olwo yakukulira naye nga si bwe kiri ebyo ebintu ebisinga obungi wandibadde mu praising nnyo abasajja abasobola obye bakolera nga tewali lwe baali babagambye nti mbaliisa mbakolera kino singa abakazi be baali baliisa abasajja engeri gye tulabiriramu bakyala baffe awaka singa omusajja talina waayita kyova olaba nti nze nina bye sikkiriziganya nabyo nze bwontikkirako ensaamu anti bino feesi nga bwe yeba n'ontunuulira jangu tubeere bwaneffe mbi n'enzijawo akuwasizza yakiteekawo n'olowooza nti ompasizza bw'ogenda okumanya nti bulijjo omusajja gwe batutte awo kaba bati bamuwasizza kojja baba bamukoze eki gwe kakati okuwasa kyeki buli oli lwakutwala ewuwe aba akuwasizza ffe twakula tulaba ng'omukazi bw'ava ewaabwe n'agenda ew'omusajja aba amuwasizza kitegeeza bw'ova ewammwe n'ojja ewange nange mba nkuwasizza gwe bw'olwo yentegeerayo yentegeera yange tebabitwala nga bw'otegeera babitwala nga bwe bitegeeza kati nze bwe bagamba nti gwe nnyinza okugamba nti ennya n'ennyammeka n'oŋŋamba ndi 9 kuba bw'otegeera naye teguba 9 guba 8 kojja tukirize tugaane gwe naani
nze naawe nedda bw'oba oyagala okukkiriza oba okugaana kojja nze naawe tutandika n'ogamba nti oyagala ebbeetu eddembe lyo bwe nkuwasa mukwano bw'ojja ewange nga naawe okimanyidde ddala nti nkugwa okuva ku z'enviiri genda mu saaluuni motoka yange gy'ovuga mafuta nze nga kuwa engoye nkugulidde olina okunkolera bino wammanga ekisooka olina okumpa ekitiibwa nga kingi nnyo bwe nkomawo mpite mami onyanirize kubanga era buutu bwe nkomawo era gw'ogigula ate n'ojja mu byendeese ndowooza owulira olina okunjoleza obuntu bwange obwo obw'omunda otegedde ensonga eyo saagala kusanga nfuufu mu nju osigadde ewaka tokola nze ndeeta buli kimu n'omukwano nkuwa okitegedde kitegeeza nawe bw'oba wakkiriza ojja ewange enzaalina wali teweesobodde kati ofuuse mukazi oba tobyagala ndowooza olabye kyembadde obwedda nkugambe era nti byatandikiddeko abakazi balina endowooza ekoma mangu eringa obulamu bw'akatiko kati gwe lowooza yalowooza nti kubanga yaŋŋambye nti mbeera ewuwe ate teriyo katiko kamala nnaku nnya kakati kale obisoma naye ate kati kyenkugamba kati ebyo byonna byonna nga bw'oyogera mu n'ensi byosobola obbiyisaamu bwakutwalanga ewuwe naawe obigumiranga kakati nze nkugamba tetukyanga olunaku lwonna n'otuuka okufuna amagezi ate amatono bwe gatyo anti gw'olowooza nti mangi kubanga era tolowooza kusingawo kati oba olowooza okozesezza mangi omanyi oli bw'abanga abadde n'amazzi egiraasi emu n'aginywa alowooza anywedde mangi kuba gonna agamazeewo so nga ate waliwo ne lita 10 so waliwo omuntu yandibadde anywa lita 7 olunaku kakati kyenjagala omanyi gw'olowooza mbu olwokubanga nzize ewuwo otuuse n'ogamba kubanga nze nkuwa nezikutambuza nezikola ki manya nti waliwo n'abasajja era asobola okubeera naawe tebabeera naawe kubanga nti tebamuwasiza talina gwawasa oluusi agenda n'apimamu nti bwe mba njagala gundi ono afuna emirembe n'omukwano gwe gw'alina gumunyumira nnyo nga ndi wuwe dani ng'ali ewange manya nti buli lw'obeera ewange oba conscious mu bintu bingi oyinza okulowooza oba wanajjayo omukazi omulala oba wayinza okujjayo omukazi gwe yazaalamu omwana ayinza okugira wano n'ankola ati kati nze sikikola lwakuba nti seesobola naye ate olw'okubanga era entegeera yammwe eri awo ku ndebe ebanga olulagala lwe batadde ku muliro n'osengukira ddala ssebo ku kiro ebyo bisoboka gw'ate olaba omukazi ava gye baamuzaala ewaabwe baamuyonseza bwe yakulira n'akyawayo ne bafiirwa n'okufiirwa n'ataddirayo ddala ekiyitibwa omukwano kirala kubanga eba ntegeeragana wakati w'abantu ababiri abagassa ebirowoozo ebyo bikwatagana naye kojja tukkirize tugaane omusajja ng'ovudde mu byaki omusajja buli lwe weesitula n'ogenda mu maka g'omukyala era nga woogambye nti ffe entegeera yaffeko eringa bulamu bw'akatiko ojja kugumira ebintu ng'ebyo ojja tuweteko katono nnyo ku nsonga za Zuula ne Haji ozijjukira Zuula baamubuuzanga kimu bibiri ng'agamba ng'ate abadde abeera wange oba okitegeera ekyo wange tekitegeeza nti aba abeera mu nnyumba ewuwo gye wazimba omusajja bw'aba alina abakazi babiri Fatuma n'amuteekamu eno ennyumba mulina assaamu Jaaliya wali Jaaliya agamba wange ne Fatuma agamba wano ki wange kale naye kati abategeera ekitono yalowooza nti omukazi yagambanga ati kuba yazimbye enju kati eyo entegeera y'abakazi enju yali yajati nnyabo ate bw'oba oyogera bwoti ate nsi ebyo nabirimu nnyo omusango nagutambuliramu paka gye gwakomekereza era ate yaloopa n'aguvaamu Ojaka gato tulabye abaana abalenzi bo nekesawa za leero ng'ogenda ku mikutu ekyo wala nse noonyayo ekikazi ekigagga ekirina ku ssente nze anti abo gye bali kati nina bye nakugambye nagambye ebintu biri bya mirundi 3 mbadde nakagendako kimu ngambye nti waliwo abantu abaagala omuntu kati nze nyinza okuba nga nina omukyala gwe njagala nga nangamba no nemugamba nti omanyi nti njagala nfune woobeera
na yeye nagamba nti totawaana nti nze nina wembeera kakati ngofunula agamwa nti wali abatasobola kojja kati gwatayogera kubasobola kakati nina kyogera kubavubuka wabadde oyogera ku batasobola yes nze njogera ku basobola kati fembe oyagala twogere ku batasobola tugamba bali betwagala kati abo be mwagala bo nze mbadde nkyakugendedde mu bifo byanjawulo ne nkubuulira ebiti mwe bajjira so muleme kulowooza nti abantu bwe bali kubanga eriyo n'abakazi abalinda obulinzi singa nfunayo omulenzi alemeddwa okukola ki nenfuna we neewogoma nabo gye bali nibagamba nti omusajja omukazi omukulu ekyamutwala okufumbirwa omuzukulu we kati recently twali mu paaka ng'omukyala bali awo benyola nze gambe tino tuddeyo nengamba naye mwana gwe wakula otya jjajjawo omuyombeseza mu bantu omukyala nangamba nti ani agambye nti oyo muzukulu wange sengawo gw'otawaanya sebo nze siri sengawe tawoli ki maama we omumazeeko emirembe ani agambye ndi maama nemubuuza muvubuka ono gw'otawaanya muntu mukulu bw'ati eyo maali yange kati abo gye bali gwe emyaka egyo ng'omwana otuuse n'omuzaala ate n'ogenda weewogome gy'ali kati abo be bangi togamba munawogenda be bangi waliwo ne prominent figure lwakuba bo olwokuba bali prominent bo mutyo boogerako mumulowooza ndi bajja baddiza omuliro balimu abakazi bangi nnyo ab'amaanyi olwokuba alina ssente nina kwezi waliwo yali amumanyiira mbw'ateeka ki ku mmeeza omuvubuka yavaayo oluva kazi teyabunira n'asirikira ddala yabunira ennaku zino teyasirika yali agamba nti omuvubuka mbu talina kyateeka ku mmeeza n'amugamba nti nze kyenanditadde ku mmeeza nkikuteera wandeeta nkikusanze mu buliri otokifuna akijja ku mmeeza paka mu buliri tokifuna so kakati ogenda tujogesa nedda bwemba mubadde muli abantu omusajja yenna nze kugamba bwe nti bw'obanga omufunye manya nti olina zaabu bw'owulira nti nno omusajja si zaabu ng'ofuna mukabakazi banno naye bw'oba omanyi nti onoonya musajja ekikunoonyesa omusajja ki okwegadanga kwetaagisa nga ndi wange yokka ewuwo tekusoboka kati ku lwoje complaining eba yani nga yo togirajanirako nti musajja nantwale fenna tuba tugenze wakojja tugenda kuvaayo byonna kyenjagala emirimu gyonna tugikulekere kwoza kulongoosa kyenva nkugamba nti bw'osalanga wunga musisinkanye bwe muti nga bwe tunaabeera wano tuzze ku kivvulu oba ne tusisinkana ne tusiimagana bwe tusiimagana embeera gye tubeeramu awo ky'oba omanya nti kyetulimu so siwa gye tusula oba gye tubeera bwemwe n'abanga temusobola kumanya nti nze bwe nsisinkana Joani muntu wange Joani bwansisinkana ndi muntu we bwe n'olowooza wa gy'obeera nti omujoogola okubanga walabika nti gwe wakwana mujja kuviira olwo mujja kutuba musigadde okusanyusa abali ku mwenge abatamidde ku byalo abasajja bote omanyi kati weebuuze osobola kubeera mu bulamu mu parliament n'ababiri tugenda bawasa ate nno kati nkugamba na bwe nti gwe weebuuze kakati olaba omu yakukandula bw'ati kojja nkanduse gwe oba oyagala kati nze nkuwase tumale naawe emyaka aga obanga bw'ogiyitirawo emyaka 2 oli 35 nze ndi 6 n'ekintu tulabe ogiyitirawo 2 oba embwa ebeekulya kojja nga nzaala nga sizaala ne bw'oba tozaala tosobola kunkandula anti kyeŋŋamba kyenjagala omanye nti oba omukazi oba ozaala oba tozaala kati gwe n'ofumbirwa omusajja leero ow'emyaka ow'emyaka gyo gy'otayagala kwogera kale nina emyaka 36 kati n'ofumbirwa omusajja wa myaka 36 n'omala naye emyaka 3 wiiki eddako ng'ogiweza 3 muba temusobola kutambula mwembi era oba bw'ajjanga omunoonya bagamba nti gwe nno omukulu w'ekika kye wammwe akunoonya nga balabanga ggwe abakyala abaabeeranga ku masiro nedda kakati gwe wetunuulire olwaleero maama we ayina emyaka emeka
mama ngagenda kuweza emyaka nkaga mu gwomusanvu naye olowooza maama wonze nnyiza omusanga ne muwasa okujjako ng'onooba tomusiimye busiimi naye osobola omanyi omuntu gwe kati omukazi ow'emyaka enkaaga omanyi bw'afaanana yamumanyi kubanga ye maama we kakati gwe wooli kati si gwe oyogera wabula twogera n'omuntu omulala yes mwannyoko wa myaka aga 3 mwegi 5 akuleetera omukazi akwenkana nti agenda kuwasa olaba bwe yeesibye waya mu bulago kati awo lwaki tomugulira bucupa n'abusekula n'abunywera mu mata kakati nonze kyengazaako ojja bw'amuleeta ng'ayina ssente anti kati waliwo omanyi from today onwards ekyo kyekireese abakazi obutasobola kubeera n'abasajja mu bufumbo bwabwe kuba people don't marry others because of their behaviors, but they marry them because they have money. Kati nze nkugamba olwaliro bw'oba oyagala okunyumirwa obulamu n'omukazi okunyumirwa mukwano gwo gw'ofunye tomutunuulira mu kiti kya yagala ye omutima gwe nga gukwataganye n'ogugwo so toyagala muntu olw'okubanga bamugambye omanyi taata we yalina ye nanyini green card omanyi taata we bw'ogenda ku green card buli kimu olya kyabwerere ogenda kufuna omuntu omukyamu ate tofumbirwa muntu ekyo kiba kitegeeza nti ofumbirwa muntu gw'oyagala ojja nkuyingizeeko mu birowoozo byange katono olaba bwe nkeera ku makya nga nkoze ssente zange olaba abaana bano bakadaama abasinga ekibakoze ennyo bwe batyo baagala ku independence eyo kati mu mayindi yange nkuyingizaako mu bwongo bwange katono nti nze mmanyi nti bwe nkola ssente zange ate saagala nfune omusajja omukulu ate ow'okujjanjaba akekejja nampappa naddo kati nnyiga wano njagala ate muvubuka muto kati omuvubuka omuto yekimunjagaza ssente olwedde nnina yes okitegeera kakati olaba bwe ntuuka ekiseera kojja nga nnina byenkusaba omwami bye yandisabye bba olw'okubanga obwongo bwange buŋŋamba nze mulabirira ate bannayo obuzibu ne bujja ne nkukwata kasimu ng'okukuta kisukka kati mbanga afunye property yange kati bwe bwongo obubeera mufa abakyala abasinga abavubuka emyaka ng'olinamu ate abadde ku generations zonna nze nkubuulira bwe weepampali gwe kati kitegeeza nti okukola ebyo obeera olwanira mu generation etaliiyo n'olwekyo ogumira ebisago byonna ekyo kifaanananga bwona singa kati gwe katoli awo kati gw'osobola okugenda n'abaana n'ozina amazina mu bidongo olaba ebinyanyanyanya nga gyebiri n'obizina okuva lwe byatandise paka ku makyalo biggwa osobola kakati ekyo kyengamba kati n'omala oyingira mu mpaka ezo oba weetabye mu mazina ga nkima n'olwekyo ojja kugumira omukiro kubba obwo obusimu obukukutwa bugumire kuba ajja kugamba nti wayi mbadde ono omwana gwe mbadde njogera naye alina eriiso liringa gulooli olumwe anti ofulume anti olwenkanyanya zikweyongera osigale nedda ojja kusigala kusanyusa baakumyenge bana abatamidde ku byalo awoza nti naye tuwali taliwo kaŋŋende eyo kuba nti ekizibu kyo musajja kubanga beweesibamu si be babo ono obadde akumalira ekizibu kyo buli lunaku otandise omumanyira olowoozaomumanyira ate nga nze muwa ssente zange nedda ssente temanyiiza nga mulabirira nkubuulire nti ssente temanyiiza muntu era oli bw'alibanga abasajja batumanyirira ddala olw'essente nze saagala kumanyira kati oba toyagala kumanyira kati kwata ssente zo beera nazo toteekamu atazirina ate tojooga atazirina kuba atazirina takweguya tamanyi nabwe wazifuna ajja kukuba tagambe nimpe emitwalo 3 nze ntekemu amafuta nga amaze okunjiwa ebinnyo maama ate oyanguwe na mangu takwongera ayinza n'okugamba nti ate bw'okwata otuwanyiseeko batabani bono kati kugamba sente azigye mangu nze nkubuulira ekintu era gy'otali bwe nina kye nkubuuza wakabeerako n'abasajja nga gwo bafuga emirundi emeka sinnabeera nagwe nfuga kati nno singa ku ndowoozayo n'amampaati g'olina tojja mufuna kubanga oligenda okutuuka we wandibadde bakugirira nga naawe wennyini ogenda n'otunuulira gw'ogenda okuboggolera
ogamba ndi bwana nsimbolo yi sajja lozimanyi munafu oli owagundi owacholeta ku mmezo omulaba emyaka jalina omulaba bwafana yete si wa sajjale kati kankubulira abo bakozesa gundi supplements gwe bagiyita walo gyomira obumizibu kisinzira kyoyagala collagen bavuka stofuna collagen n'omanya collagen oyagala wakukola otya waliwo wa wrinkles kakati kati ate nedda anti ngenda kumira supplements mbere muto kiri mukunkubisa kiri nti ngenda kaddiwanjike windo gwe tolowooza nti n'abaazikola supplement tebakaddiwa era bakaddiwa obwongo bukoowa kati gwe kati woolya ate bw'okozesa supplement oŋŋambye olina 36 bw'onaakozesa supplement zijja kusooka zikusike zikuzeeyo nga ku 28 kakati olw'okuba olina tendency nti nakozesa supplement ndabika ndi muto abakusuukunda bajja kukusuukunda ng'owa 3 owa 28 era nakyo kikuyiwa kati bw'obeeranga emmotoka ebbaati olaba bino bye tuyita olaba ebibaati bye batwala mu sitiiru bye balonda bwe baddamu ne babikolamu obutayimbo teguba mugumu nga kati obeera gwe akozesa collagen abe bonna abakyala babikoze naye okimanyi nti abali mulago senga bisambi yagamba bisambi bitereka yagamba abakyala bali mulago amagulu bagawanize lwabavubuka kati nga kikinga yamuwogodde ate muntiisa dinda kati sikutiisa nze kati nkugamba kino nti nine omukisa nti ndi omu ku bavubuka abantu nga ndabika bulungi okuva mu buto olabika buti kati mu buto bwange naye ku myaka 18 kati gwawo olina omwana ow'emyaka 24 alina ango mwagenda gwe mwotakyagenda ojja atandise okuntiisa sikutiisa abaana amagulu bebakwata amagulu bagateeka wano n'agateeka ku naati gwe ng'otandika nze nagamba eyo nagamba totekeyo lwaki nze saagala bintu byemmalako mirembe genda tujja kuddamu wenezide ndowooza olaba kati tujja kuddamu wenezide zetu mbadde manyi akola byenjagala the fact that nze boss nedda ebimusanyusa ebisobola omuziiza okugenda okuba obusimu obw'okkukuta n'abusobozesa okuddanga amangu ng'amanyi nti kyabadde agenda okufuna eri ogenda kimuwa mu buli ngeri naawe kyojja omuwa ate otandise oyomba ate otandika okutikka ensaamu kati agamba naye naawe onsobera nze ngenda nekugamba nti no kale kati kutama otunule mu magulu go ojja nkubuulireko olaba abasajja abagagga abo abasajja abagagga ne bw'aba asobola kasita abanga ayinamu ku ssente gwe weefunuggula bw'odda waggulu bwokka wansi bwe katugenda kikola vice versa kitegeeza okola byayagala kuba oyagala omusanyuso olina kyomwagaza kati gwe ekyakukozesa ssente ng'osikirize abamanyi bye bakola kati bw'omufuna ye bw'agamba nti kino please kikolwa kiti kiringa kati olaba nandibadde nkulaga ennyumba eyo gibagita ya flat bw'oba oyagala ogizimba kati ye agizimba yagamba nti ezimbwa bweti gwe sente zo zirina naye gwe tobimanyi kati oli omwana ayagala kukuwetanga bwe baweta angeri akugjemu angeri akolenga shedi ebi bwe bagiweta bw'otandika okulaajana era onajjagala emulago mu orthopedic ward muli abakazi nomba mubuuza ndi mama boda nti nedda nali ntambula n'enseerera nti kimu kati ye yakusindika olwo n'olanduka olumbe oli omukyamusindisa omukazi omukulu agamba nti omukyala wange bagenda kukya ku makya munnange nga aŋŋamba nti okugulu nga bola ndi soketi joint ekyuse ate katwagenza okugenda okukebera nga yayatika bwati soketi yayatika tekyaddamu yakutwala ati ng'enkoko kakati gwe tokyasobola kukuba 180 ako janjikuba ogikuba tereza kamera njikube nze omanye bibye njagala nyama bino bagitereza mwendi kojanje kuba anti kati ebyebedda byonna byebibalesibye emulago emigo babakola crutches kwe batambulira bakyazikola bazitunda ate ne orthopedic doctors ba physiotherapist gye bali nabo babalinze omanyi bagamba nti
waliwo omukyala yali bamuyitanga Margaret Nampa. Yayimba oluyimba okubuukira akusingako obuwanvu abuukidde nga y'omuyunza ssaawa 2. Omuntu akusinga obuwanvu singa abuuka wali naabweri naawe n'oyagala obuukewo nga tojjira ayunga afunye sente ziba ziyingidde. Kakati gwe ogenda n'oyagala ovuganye olaba omusajja kati nja kugereza ku bayimbi mu Uganda abaddusi twali tubulina kiplotiki wabeereddewo naye bagenda okuddamu okudduka nga Kipulimo nga be bali yazze n'amuyitako. Kipulimo yali alowooza nti w'amaanyi Kiptegei najja. Okitegeera wagenda okulaba ate ne Kipsiro naye najja. Kakati mu byonna kyegamba omulembe gwe wali omanyi guli gwe babateekanga awo abaana bakyusaamu. Kati social media yaleeta ebintu bingi nnyo. Buli kye balaba oli akigeza mbajja genda okugeza mu kintu nga gwe bwatuka bubwatusi. Anti kati bw'olinga Lusambya olubaawo mwe kati abakazi abali mu myaka okuva ku 3 mu 5 okudda waggulu sikunyooma mulinga lubaawo lwa Kalitunsi. Olubaawo lwa Kalitunsi bw'obanga onaalukomerera bw'olusala leero nnaku 2 lukomerera bw'okiyitako buli ango muoluzza lubanduka bubandusi. Kati gwe kyenkugamba sikuzala wabuzala naye nze nkuwa omanyi njagala bw'obwongo ogenda kukola ki omanyi bakugamba nti abakazi bakkirize emmulago lwakuba tebatugamba bibaleetedde obuzibu naddala okuwogoka okumenyeka. Omuvubuka omuto bagenda wano nga balaba simanyi furogo biki naawe ng'ekikere kibeera oli n'amugamba kale kubeera n'amugamba nkola ekikere kiri ku mbaata nkoze sente zange njakugamba era ze zikujjanjaba kwata bwoti. Kati kankubulireyo kino lwaki ompogola ate kati ondabudde weebale kundabula tebajja kubimpogolayo bajja kugola nti ye byayagala. Kati kirika gwe singa ogula essaati ng'erina eppeesa lya bwana oli agamba nti eppeesa liba lisiba alina oddisiba oba oyagala bw'ogamba nti ogenda kusiba mu ttaayo olina eppeesa lino likola ki. Kati amangu ddala nga waakagamba nti nno oyagala kikere kiri ku mbaata owogose ojja kagatta wangi abakyala abo bennyini abafuna abaana abo ne babateeka mu maka gaabwe bo ne bagamba nti babawasizza bakimanyi nabo bennyini kiri ku likodi bw'amutuusa n'amugamba nze njagala kintu kimu onkolere ontuuse ku ki gwe ekyamazima abaana abo tebakuumika. Kati n'alyoka omwana n'agamba kati ono okumutuusa buli lunaku agenda ku intaneti n'afunayo kano n'agamba kati kano kola bwoti. Yamanyi ekijja okukooya n'ogamba nti tukome wano bagamba nti wategedde nnyabo nti otegedde nti linnya wano nkulage oyagala kunkuba kigo ati gubyo mwama ekyandeese okukola nnyabo ndi ku mulimu nnyabo wangamba abaana bano ye ngaataba yakufaako ogenda mulaba ng'ayingiza bulooka oba 4 oba 5 ennya ziteeka eno ng'endala ennya era aleesa 8 nga n'ennya ziteeka eno ogenda kuvuga sikeeti gwe ogenda ozirinnyako nti akakati zaakyo mugambe nti mbadde maama tayingira mulimu gwange tonemya mulimu ate gwe wasooka kumugamba ono yennyini yasooka omugamba njagala muntu ampa ssanyu essanyu nga bwonjabuluzanga emmotoka yiyo essanyu lyange amafuta mwegali oba oyagala genda kulaba abakadde bwe baabo mafuta gaago gende oyagala sende meka nti njagala akakadde gula ebintu by'abakadde n'abikuwa naye akugamba kintu kimu nti nze bwe butuuka akawungeezi nti nkwetaaga wano nti neetaaga wano waka leero wiikendi nze wooyagalira amazima gakawa naye kakati nno bw'amala okutwala ku kikere kiri ku mbaata magamba Mami, where are you? I'm here. Jango kwa wano olabe. Nzise. Nagamba nti olaba TV no wakatalako nti tekaaka. Nagamba nti kakati very good. Beerayo ddala. Beerayo. Waniko okugulu okwo kumpeereze. Kwata ku TV. Mpeereze okugulu okwo. Kama.
Yede. Kati olinga gamba nti byonna ndowooza mu birowoozo si bwe bibeera. Nanga nakugambye nti omuntu ebirowoozo bye byaba free okubeera nabyo. Oba free okubeera n'okubeera n'ebizibu. Ojja kusuuka ekiseera olabe. Era abakazi abasinzo gamandi bawasa abavuka ne babateeka mu mayumba. Mu bbanga ttono batandika babatwala mu malwaliro. Bagamba nti wa yatusobera kati ataasobola n'okutuula. Gwanti osooka omanye nti omwana gw'ozannyirako ali mu myaka egitalumwa nnakanyama. Manchi baita walora omwana omuvubuka azannya okuva ku makya n'atambula ekibuga kyonna kyonna n'agenda mu mazina n'azina okuva ku ssaawa 2 lwayingiramu paka 12 ku makya ne bafuluma mu mazina badda waka. Wetunula n'emyaka egibadde gikola challenge ka 360 nga bakyuka n'abaana abakyuka nga bayetooloola bwe bati. Walora bye mwaweza emyaka 38 kakati gwate mu gy'olimu ate oyagala kugattako ne collagen olyoko otwala omuvubuka wa myaka 25 mu baze nkwagala wakadda ssaawa 10 agenda kudda wakana otandike n'omugoba nti todda wano amangu. Bo bennyini abakyala abo bwe bamala kufuna abavubuka abo nga wakabagobawo abantu bw'okimanyi nti batera kubeera mbeera na muvuka wange kati ndi mu budde bweyagala. Kakati mugenda kubanga mweyagala okuba enduulu oyita abakuyamba nga nabo tebaliwo kuba wabagobawo dda ng'oyagala ono akutwalaganye nga tewaliwo akola ki otandika okusinda ng'ekiteega. Abo abaana gwe lowooza mu oyo omwana emyaka gy'aliko gye weesimbako ogatteko instruction agenda zijeemera kuba gwe wayulika dda gwe kakati gwe nkugamba nti olinga olulagala kasita balutema ku ki ku kitooke ninga luwombo tebadda muddusaamu nkoko ndala nti balufumbiddemu oluwombo ne bwe luba lwali lulabise bulungi lutya. Ebirowoozo bikyagenda mu maaso. Mbadde nkusaba kubanga ono ayagala kuwasa bw'obeera oyagala kuwasa ate kati wasa wa myaka gyo ate naye akekejja n'empappa naddo munnaye giro nedda kakati kale tajja kekejjana wasa omuto nga ne panado tajjammo okuwa jagamba nti ngoye kakati gwe tokyasobola kanfuna abategeera mpa ssente nze ngende nfuna omuntu amalako nga nfuna banne abata abalala anti kati gwe yajja kufuna nga tofuna amanyi mapya anagumira embeera nedda bajja kuyuzaayuza kubuulidde otuuke nga bagamba nti ndi neggumba lira libadde ligira wayatika bunwe kakati ate ono yandibadde tuyunga bunwe ono twandibitereza n'essaabiro lyamogoka naye kojja olwo nga abaana abalenzi nabo nga bagenze gwe kyoganye naye nze ffe kitulaba nti byebigenda mu maaso essaawa zino nti baba bagenze ku bufumbo oli amuwasizza naye baba baleeta babagambira ddala nze ebirala byonna ku ssente tofaayo naye kyenjagala kyekino nze njagala kuwulira nga byesaafuna mu myaka egyo anti byebyo olubifuna kuba obulumi buli obwokumuteekawo eyite biki teyabufunako abukutuusaako weeks 2 ng'oli mulago mu kati sente zange ze zintwala emulago sente zo owe sente talina kyatafuna afuna ebibi ebirungi kanamu abavubuka bw'oba omutusiza ku ekyo weeweeyo omulabiri ate amulabirira ki manya omuvubuka yayagala balamu kati gobanga bwe bakukwalaganya nga bw'oyagala otuuka awo ng'anoonya abalala kuba abaagala bakola ebyo bakyali bangi kakati gwe kyoba okola guma ne gwoba oli naye omugambe kyoyagala kitegeera yes abakazi abawasa abaana nze mbagamba bwe muba bawasa ate naawe omuvuka bwe baba bakuwasizza bwonaba olowoleza mu kukuwasa ojja kufuna ebizibu bingi lwa nsonga ono gw'okakejjana naye abaana be yabazaala n'abatwala balina bweru gwe tolina wadde omu eyo flying pan y'ababikomando naye kojja naawereka waliwo olwoyinza ogamba omusajja omukazi omwana omulezi oyo nti waaye ndi lubuto lwaki ogambye flying pan abeera nga eyidde bwonaayiwako amazzi gano ge bayiwa
Trona Smart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Trona Smart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Trona Smart Store bakafulu mu mifaliso. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Trona Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo ya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Trona Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 42 anamunya 7 Trona Dry Cleaning ebujuko eno mukaza katabako kyasuubira nti era gwe manya bw'obeera n'oyo oli n'oyo ate akukutya nnyo nzisagala buno bwala bwamwebera amanyi naawe nti bw'ona agenda ku bwala buli kajja kugamba ndi kali lubuto naye ye talina kyajja kugamba in fact ndowooza gwa kati awo ekisiza baba wasiza nze bendabyeko baba wasiza kati gwe onaamufuna onaakola otya nja muwasiza ng'ogenze mu menopause kate nkyaza leero ogambye flying pan kakati ndowooza nkakwate nkagambe bw'ogivuga n'ogijja wano njagala kusanga wali bwe sikusanga muli then gwe kati kyoba linda ekintu kimu akaana kagenda kumulaga ate omutima nga buli gyakanyolera gye kadda agenda okulaba nga azanyira ku mbawo za mugavu enjala ebaluma era ajja kudda anti enjala obaluma kirala gwe wabiteekawo wateekayo gyalumirwa enjala neeva ebyokulya gweva byakulya enjala emulumira eri bwamala okukkuta eno ng'agenda yaŋŋamba bwenva eri nzira eno bagenda mukyusa gwolinga mbaawo za mugavu oli omwana ali flexible alinga luga balunyola ne balukolamu akatebe balwagala naye nga oluga ludda kubanga era babugumya lubugumye ne ludda ango gye balwagalamu naye gwe kati anti gwe wayitako manye okkiriza gwe tolaba olinga kkiriza anti kojja alinga agamba nti sente zange tezigenda kungasa mu maaso zijja kugasa lwantu kimu nti zijja kutwalako n'emulago omaleyo ebbanga nga bakuwanisa amagulu ofaaki gwolina kyofa naye nze sirina buzibu nakyo ojja ofaaki gwe bw'obonabo ate era bonabo nakyo bagenda nakutuuka okugamba nti naye munnange wandigize naye buno obunankani bupuleeti bw'enkizi bwenankani bupuleeti bw'omugongo guno omugongo omanye enankani eyo backbone mubeeramu bupuleeti amagumba bukagenda gatula munnaye bwonna omwana bwaggwerera obadde okola biki obadde besitula biki n'omuvuka gwe nawasa babyogera nno anti obagamba naye nomanye engeri gye nafuna sente zange nali mpasiza omuvubuka naye abadde antwalaganya bubi nyondoza yabuggwereza olinga agamba tuba mu lutalo abaana balina amaanyi goloza singa singa loogizi basuula ebitanda goloza bikutuka ki abagendayo okwebako webasi anti tebakola mahogani ani yakulimba bitanda babikola mu kirungi kati gwogenda kubeera mahogani kati gwoli mahogani Serena anje Serena kale manyize nine Serena bafulumya bifulumye nti kati babikoye naye bate bikati ebiki ebitanda nedda se bwa munsi oboma chechibu mukyasagala kusaba abaana baveeko ebiwobe munsi y'omukwano ye program mwe tutambulira kojja kagata ababuulidde abaana abalenzi naye n'abaami abasajja abakulu abawasa obwana obuto nabo bujja bawugula nabo bakulimbanga bafuniramu naddala teri ya musajja muwala mutayinza kuwogola musajja mukulu one abawala abato bye baagala ate abavubuka tebasobola bikola ekirala kyolina okumanya nti omusajja teriyo
alina agamba nti kuwasa musajja kati nze nga bano bwendi singa bocha kumaja ngenda kuwasa kakati atenga mpasa omukazi omukulu ngono kanawa ate kakati mbenga ngambo omuwala wa myaka 25 nti wayino nasuzo musujja gunnuma ne rubyamira nti kojja kikyogeza dinda konjajja bamugamba nti nsiga ku vix soga ku vix wano mu kifu muno bangambye ndi bansige ki vix ngatenga na yangamba nange bo malonsi omfuyire ko wano mu nyego zino waawo naawe atereka ate omukazi kati sinnatuuka okujja kati dinda ko nina kyengambe kati kangambe kati ndwadde bansite ku kitanda ate nga nkubira abana nti mujjeko anti kakati ate mama bampadde kitanda ne mama bamwadde kitanda ate ne mama yabadansi jaja bana yate kati bamuwadde nedda sebo nkyali kakati omuntu tasobola kukola ki ebyo tabikola kuwasa musajja mukazi mukulu ng'ate naye mukulu ate njagala okimanye nti mugamba nti oli musajja mukulu nawulira waliwo wiiki eri omuntu eyawasa omuwala wa myaka 25 ne boogera ne mbasekerera mumulooza bwe bagamba nti bajjewo egirimiti bagijjawa wokka bagijja mu parliament ani okulimba mu parliament eriyo bamazeyo emyaka 2 bagikwatirako neeno wansi kasita bagikwatamu buli kimu bandi bakwata ku ya ggwanga lyonna tebakwatako katundu kamu kati kojja kagama tena wo muwabi kati anti okasitaba nga ali mateeka nga nti tali wansi wa myaka 18 25 oba muntu mukulu egirimiti yavaako kasitaba ne national ID era kati abantu basinga obungi tebakyatawanana olina myaka emeka bikyagamba olina national ID nti olugikulaga yeeno tukijja kukola kati mwabasigadde nga mwasama naye bino ebyokuleta kati ate ndeeta omukazi addenkana lwaki kati sigulira ddala amatwenkana nze naawe twenkana n'abantu okunsanga ng'era nawasizza ate mukazi yakwenkana bangamba naye naawe simatimba olimba nowasa omukazi omukulu bwatyo gwe bwolowooza anti kati gwe oba olowooza onsaana naye n'abaana bangamba naye ddadi abakazi abato baali tebaliyo okufunayo omukazi mutototo kiki bo bwe omuntu yenna naawe kati toyinza kugenda kugula lugoye luyulise oba lufuuyiridde era olukebera ekitogi ne weetegereza ekitogi kati gwali wakwetegereza ekibuuzo kyange kyotegeeza okakasiza ddala nti kati osooka kuntestinga olabo banna kiki murahuma ontestinga nga balubu oli ate mwe tulina engeri gye tubatestinga ey'ekigezi naye mwe temukimanya bwe tumanyira nti ono agenze nze ntambula naawe buno bufuleje bw'omu kibuga nenkabuuka lumu n'engweri kojja nenkola ntya nkabukanga bebi wa myezi 3 laba nemmanya nti amagulu gakola ki gasikatira tegasobola nemmanya wetulaga kati ate nze ate okuwasa n'omukazi ali mu myaka okuva kwano okudda waggulu kati nze omuwasa lwaki sigula muguwa sigula muwaya nendisiba waggulu w'ekitanda ngonkanyuga wala sinawezaana nkyali bw'oba okyali ate nga nze bwe nkulaba ng'owaana then ogenze bwe mba nga tonnagaweza naye ng'ate nga kati nze kyekifaananyi kyenfuna kojja nkyali kagama mu bimpi nti kojja kagato toyinza kukeera ku makya n'ogamba nti omukyala wa myaka 4 muteeka wange nze ngula ejjambiya nenjiwagala buli ludda kale omubbi najja n'agintemesa oba nsula mu bicupa ngula kuleti y'amacupa nenjasaayasa nenveeno nenjekasukamu nesiwasa mukazi ali mu myaka egyo papa ndi ntya zenna bakira nayala bakira ogeza omanyi ono kojja gwe producer ntakundabirwamu kati nze nga kojja kagato kyayogedde kakati ate nyinza okuzzaako ndabira ddala nze kalika yayogedde nti abakazi balinga kati weegase ku kojja nze nkubulira bw'oba oyagala okiraba njagala kubuuza wasoma mwaka kati nze omwaka gwe nakoleramu ekibiina ekyomusanvu abakazi bonna abawala be twasoma nabo P7 bonna olwaleero batambulira ku buggo abasinga balina ne bino ebisiba ennyama bino bibagira bibasiba ku magulu ebyo kati ontaddemu abo ssebo nze ngezaako kuwa ekintu nti gwe kati olwaleero teriyo mukazi muwalenzi
gwe mwasoma naye P7 ayinza kulaba nga weeyambudde n'atunulayo nze ngamba olimba n'akulaba nga omuwala kati ondabyeko nga nina ebisibe nnyama kyeŋŋamba nti omulenzi gwe mwakolera ne P7 mwanyi kati olwaliro bwe yenkana mubakadde bazibu omulenzi w'emyaka 36 omulenzi w'emyaka 36 bakutufu ani akulimba nze nkyayimiridde ate nze gwe nga bwedda neekengera ono mugamba nti omukazi omuwala gwe wagambye tukole naye aluwa yenze kojja banna bakaddiye nkyali omulenzi omusajja ng'alina emyaka 36 n'omuyimirizaawo ne baleeta gwe owa 36 nti ogenda kufumbira omulenzi oli wa 36 abazze ku mukolo bagenda ne bayita poliisi nti ono wuuno agenda kufumbirwa akavubuka akato poliisi ne bakwata gwe ne bakukwata ne bakusiba nti lwaki temukula mu mutima ekisabu kyabalagawa ogenda okutta omwana w'abanno wazaalazaala dda wenna abaana bakuwedde ku lunnabaana simanyi wenna essanje obusanje omuguwa ogugenda okutugira omwana mu nju okkiriza okuba kutta akati nze n'okugamba naye nze ngamba togenda kummalamu kye neewuliramu nedda gwe kyeweewulira kyewulire olwaleero waliwo oli ali ku LC waffe yagigenda ku 1986 nga twakaluzironda na guno gwaka akyali chairman olaba ki osirise omuwagira bwayogera nze kyendaba kirala naye alaba kirala olinda ko olaba ki kyendaba kirala olaba ki kyendaba kirala nekyalaba kirala olaba ki kati nze kyendaba olaba wegase ne kojja mu nsanyeewo sikusanyawo naye nze ndaba nga poliisi mbutufu oyinza omuwala webale kakati kankubulireyo ekintu kimu waliwo gye tuyita indecent assault kati gwe gyoba ogenda okutuusa ku muvubuka oyo gwe ng'olaba nga awa emyaka gyo naye nga tabeera wa myaka abadde agamba nti omumaze ne kati oli muku kati n'obutabitabyoko nzitanya kati osazeewo ndibe kakati mu byonna nedda mufune ab'emyaka gyammwe nange nno bammwe nedda ate era nange bwentunulatunulamu ompiseeko nnyo kakati sijja kubanga kugamba oli nti ndeetera ku panado ate nti nange ongulirayo salamiya ate nti naawe ofa nkwagazaaki tugende bampe ekitanda mu ddwaliro nti ali nakasero ate nti neyabadde ageza omujjanjaba ye ate bamututte mu Kampala hospital nti naye yalwaliddeyo omuntu ate ekirungi ogambye age limit bagikwatamu kati kanfuna ataneganye jakati okyeyeewala abaana bazze ku nakasero okumulaba maama ali luddawa abakyala nti naye taata nga ogwe tulabyeyo mulala temulabyeyo mukyalo bwate tulabyeyo mukyalo omukulu nti waliyo abawala bato beereere maama aliwa nedda babuze nti tulabyeyo abakyala bakulukulu bwe nti yo munnange kati naye watugamba nti ogenda kufuwasa abawala baali bakubuze ng'abaana nabo naye kati gwe okyayimirira ku mwalo w'emyaka 25 omugambe aluwa anti nze sikyayimirira we bali bo be bannoonya kuba bebamanyi kyendi era banna nze nkubuulira ekyo kakati gwe tolyawo gwe kati ekiyinza okuyamba okubesigala ng'okyatambula n'eggwanga kola nnyo ssente obe nazo abavubuka bakwagaleko ssente otherwise olunaakulabanga nga konaaseka nga bw'otyo obujja wano ng'atambula wrinkles ke banazirabe ne smiling banji nze sigambye nti ozirina gwe kyokola weewala kuseka bw'oba naye naye bw'onaaseka n'aziraba ngadduka tadda kaakati n'ekirala kyembadde njagala abantu bamanyi nti bw'oba oyagala munno gwe mwagale bw'onaalowooza ekibatta kimu gwe gakulemye okukolerera engeri gye banaakwagalamu ate owooza naawe ku myaka bwe gitemu oyagala bw'ati kati nze benjagala tobafaako gwe lwana nnyo okukolerera embeera gy'osobola okubeeramu
abakwagala bakwagale ate ng'ogambye benjagala bajja kumpogola anti gwe kati omusajja nze nkugamba emirundi gyonna nga mugenda okubeera n'omuntu mu mukwano togenda ne gwoyagala genda n'akwagala naye mu okutegeera kuba kaluubirira n'amanya ntya omuntu akwagala ye aba akwagala si gwe oteekwa okumanya nti akwagala ye aba akwagala bw'ona agenda n'ogwoyagala ojja kufuna ebizibu bingi oteekemu nnyo ate nga tofunyeemu kubanga ye aba takwagala gw'oba omweguya kuba gw'omwagala naye ate ng'ono akwagala atya okufiirwa gwe bw'onaaba ng'oyagala kugamba nti nze njagala muntu bw'ati kitegeeza ojja kuteekamu nnyo era byebyo byogambye bakuwogole n'okuwogola kuba ofiirawo akukozesa ebintu bingi nnyo weekange ng'oli mulago ate gwe twawudde toyinza kwegatta ku kojja munzireko mu mbyabyataze oseka busesi nze temugenda kuntiisatiisa nsigadde ku mulamwa gwakubawasa nja kubawasa ate n'ababiri n'abasatu bano abaana abalaba batava ku gundi ku social media ajja kukwata okugulu bw'ati akugambe nti omanyi nti osobola okubeera akusindike bw'ati ng'atomera entebe akukwata amagulu bw'ati agaleeta agagatte n'emikono gyo anti kati gwe manya nti olwogenda olwogenda kyeŋŋamba nti ogambye mbu olina ssente zo nze nkubuulira abakazi bali emulago wano babawanisa amagulu naye ngenda kuyitako emulago tufune olunaku tugende n'ebisambi bitereka naye abeerewo abakubuulira nze nsingirabi ate manya ebintu buli kitambula madenga oyagala kulaba ssente yo omanyi ffe kyokola kukola okukoma okunyumiza omusajja yagamba nti teeka ssente woolaba ogenda giteekawo naye ogenda kuwulira niko jakwagato yogera ne ku baana balenzi bano bwe baba babawasiza bakuume empisa naye bw'obanga osaze omukazi bw'asalawo n'akuteekamu ssente ze nga bano abalina kye banoonya mukukolera ekyayagala byayagala by'omukolera anti kati nono abatagambye nti amuwogola kiringa gwe bw'otambula n'engatto engatto okuggwako soole si gw'ogamba nti kanjikoona eggweko soole naawe ogenda kubanga ngatto bweggwako soole oli atambuza ntambuzi soole neggwako olowooza nti obugambe buno abantu abagula obwambe tebabugulanga bupya naye bagambye nti ebyo ebyuma waliwo lwoba olya n'obiwulira mu mmere osigadde totuyambye mbayambye mu ngeri y'emu nti abaana bano abagambe batugondere kyeŋŋamba era bwagira bwabwawe omutwalayo n'afaayo okugonda bagonde kubanga bafuna bye baagala nga naye naawe omuwa kyakola ki ate tolowooza nti olw'okuba omugambye nti ojja muwa emmotoka atambuze omugulire omuwe sente z'okukozesa naki nti omujooge omuntu okuba ng'olina by'omuwa naawe omusajja waba alina byakuwa takujooga akutwala ng'omuntu omukulu kakati gw'oba oyagala bajooga gy'oba ogenda kati eno omwana yazze tayagala byakumujooga tebajooga muntu nze nkugamba nga nze kuba nange nina bendabirira nebangulira emmere benkola ki sibajooga olw'okuba nti mugulira emmere musuza mukola ki nedda kubanga kiba mu kutegeeragana nze okubeera naawe therefore bwe muba mutegeeraganye nti ogenda kubeera naye omuvubuka ave gy'ava abeere ewuwo tekitegeeza nti ajje omugambe njoleze empale paadisi zange zagiza ezo nina woshe gondi zino simanyi baziyitaani zemuddiringanamu ne muzooza ne mukola ki tumujooga mbu ate njoleza bamujoze bali mu mukwano ekintu ekyomukwano bwe nti omukwano tebalagira muntu kukola kintu omukwano gwegukiragira nze omukazi gwenjagala tandagira bulagizi nti nguliraayo empale nguliraayo essaawa nguliraayo essimu neetuma nzekka so omuntu akwagala baba tebabaagala ate omuntu akwagala gwe wali osanzeko omwana wo ng'amala kusaba ni maama njagala kuyonka kakati nga nzira ku mmwe nze nabagambye mwe mugumire ebbunwe wammwe kuwogoka banamuyunga era sente zikola ebyo ate nanti manya ndi muli balina mu paleti bwe bateekamu nabo bwe bunaayabika mmwe munaamanya batuka ekisenge bagamba ndi munange ate ani aganye gwolowooza nti okugira nga bakutaddemu obubaawo agenda kunona kaadi ye naye nga bakutaddemu obubaawo nti wabaaki nti munna oyo nga yakuba ekigo nti nedda yakusindika bwe bamuvunaana kusindika gonga mumuleke talina buzibu
ebiwobe mu nsi y'omukwano ye program nga tubadde twogera ku bavubuka avuka kituufu babakyala babamanyi nti babawasiza naye naawe awasa oba omanyi lwaki wasiza omuntu ono kigumire kojjaga gatakubuulidde ye tava ku baana balenzi olwaleero lwe mukakasiza nti omwana mulenzi amulwanirira agwa n'abalenzi be agwa naye paka wekawunzikira agwa n'abavubuka be kubanga akimanyi buvunaanyizibwa bwe so gwe bw'oba omuwasiza nga gwe ng'ogamba muwasiza naye ekyokuwasa agambe nedda sebo tekikufuula musajja era ekyomusajja yasigala ng'asigala musajja gwe kikole ng'okimanyi bunwe mbu bajja kunjiwa ebinnyo n'agamba nti omukazi obulamu bwe butono nga katiko ate n'omusajja akkubira mu njuyo agambye amagezi gaffe mampi nga obulamu bwa katiko era bagenda kukubakubiramu omanye kino nakubira mu njuyo akukuba lwa nsonga mukwana akukuba anti akyapa kuba kiri kimu wava gye wali oli ng'omusajja addawuwo okitegeera mu makaago n'osalawo ofuna amakaaga go ate n'ojejemba nti anje nfudeyo n'omusajja kati ndowooza olaba omusajja ate kajja n'awulira ng'osinika ebinnya eby'ekisiru ebyo ebiyinda aleka abitulisizza abaana bakambwe ebiseera ebisinga ogenda okwesanga nga n'akazigo ke kapangisa tekeesoggeka bw'oba tekeesoggeka ng'oguma nga bakubira awawa weesoggeka nga bakuwa buli lwokola ekintu kyonna kiringa bw'oba oyagala kamulali okumulya ogumira okukaawa kwonna naki bw'oba oyagala kulya chapati ogumira eŋŋano okufuumuukira bw'oba oyagala kugenda kulya mayirungi omanya nti munaye gye baganona eriyo enfuufu okitegedde omanya ojja kugenda nakawuka kasenge nfuufu yeeriyo ogigumira omuntu ayagala engege toyinza gamba nti ate ntya amazzi ng'ate engege tebagirima mu nnimiro n'olwekyo bw'oba oyagala saaviisi z'omwana omuvubuka bino ebisigadde byonna ojja bissa bbali naye ojjukira nti ye bunwe ye nga weesibye ku bbunu anti abo baana mbamanyi baagala oli ku baana oba okyali ku kiri ekyokuŋŋa nti nkuze bajja ku bbunwe wange mukadde kati nze nkutunuzaayo gwe n'omanya emyaka mwoli wa woolaga ne bagamba nti abaana bagenda ne bakugamba nti ajja kugamba nti kale tuddemu nga Onion Max omanya omuntu abagenda ku Onion Max bw'abeera Onion Max set womerera ku set agambe ntovaawo ate bw'okwatayo sibala naye kojja ogwa n'abalenzi bo igwe omanyi kitegeeza omuntu okugamba set okwatayo sibala kati gomanyi gye emyaka gwe gyogamba set tovaayo anti kati wagamba nze kyewandeete nakanyama waako kwatiraawo kakati n'abaana abo bazannya okuva ku makya nina kye mbabuuza mulina abaana gwalinako omwana gwe waliwulidde ku makya ng'akugamba munaye sirina gasituka nazannya ennyojjo kati abo bwewomoolerako omwana asamba omupiira basamba omupiira obalaba ku nguudo mubayitako muli mu takisi mwe byaddukawo buddusi gwe guweereegako mbu gwe njagala wano bajja bakutula akatibba koja kagatwanje mu byonna kyotegeeza sikitegedde bulungi abakyala abakulu abagala abavubuka olinga gamba babaveeko kubanga bagenda bakulu nze sigambye nti babaveeko abaami abaami mbubbo basigadde bo tewali kibakosa nedda anti kati gwe tolina gwoba olina kyosobola omukola n'omukutula mukutule kale ote oba naawe wennyini kati wooli tokyasobola mukutula nze ngamba nti omusajja omu ow'emyaka 6 gwoloza bakutudde generation z'abakazi mmeka kojjo bannamunyiizizza bunyiiza omusajja ng'alina emyaka 6 yabuuzizza muwala gwe tugenda kola naye nga yenze omusajja alina emyaka 6 gwoloza aba yakakutula generation mmeka ez'abakazi olaba omuntu abafuzeeko myaka 4 mugamba generation mmeka ze yakakutula ayinza okuba yalina ensonyi yatandika akuze emyaka 4 oluusi yali takuba awo aba ayuzizza generation yezi 2 kati nze nakayuza mmeka emu
Tolinako. Wakayuzemu. Tolinako. Ulime myaka emeka? Asatu mukanga. Ate nayo. Babalira kungalo. Buliro wayitawo decade. Generation oboji kutudde ogitaddewo. Ako jatondibya. Sinze nkugambye gombulidde emyaka gyo. Totandika kunyonnyola bintu bitaliyo. Kakati nze buli myaka 10 generation. Emyaka kati gwe myaka 10 nomaro oddako gye wayita. Toyinza kwewunya bana. Naye loze kubwe waliwo. Paredi. Nze manyi ebintu ze nkweterawo gwe nawe nokkiriza. Banange. Abakyala mukitegedde. Naye naawe oba otutte omwana wa bendi n'ogamba nti ono gw'oyagala kubeera naye bw'aba alina byakukola ate totudda mu kumulangira kumukozesa bitakozeseka nti gwe sebo olina okuuma geti bwe nzija nziguliraawo ate gula wali garaji ennyingize emmotoka. Nakino kyo mulina okumanya ekyokubeera nti omukyala wafuna omulenzi n'omutwala eka kati kwe mwirowooza nti oba omuwasizza ate era musota bwe gujja yangu ate gwata wagamba nti gwe musajja guwandibadde okola ki bwe bakonkona wabawo bababbi bajja ati zukuka munaye nze gwe musajja wandigenzeyo ate kati olwo lwokiraba so bwe muba mukkanyiza nze sagala mukitwale mu ango mwe mukirabira bwe muba mukkanyiza nti omusajja ave gyali mujje mubeere naye buli omu ekyo kyasobola okukola kyabaakola amaanyi ekigatta ku mukwano gwammwe n'ekisobola okuguwangaaza n'okugubeezaawo so todda mu kuwoza nziguza empale zange bw'olowooza nti empale kikulu ayinza ozzooza empale ayinza ozzikwoleza ate nandaba muba na bungi ate bw'alayisi muba na bungi abwoza gwe n'akugjamu akakadde n'avuga amafuta n'agenda n'afuna eriyo abamu baba bamulinze nga tebajja zimwozesa omugezi ajja kugonda akole byonna bangi tebabata woolaga omugamba nti ngenda kulaba kusenga wali ng'agamba kankuwerekereko ngamba nti senga tayagala bakazi bakadde nga ggwe tasobola kyogera tasobola kwogera nti omukazi bakadde mbundi mukadde tayinza nakyogera agwa omuto bwotyo akugamba senga tayagala bawala bato omanyi hani senga wange wamumwa sagala ajja kuberi ayeronda akujjeko we ate sagala kale nja kusigala ku kkubo nja kusigala ku kkubo nengezeeyo kale nja kusigala mu mmotoka mu mmotoka ngondeke ku kkubo oba kalondeke ku restaurant yawo ngate nkufaako ngenda nga nkuteeka ku restaurant yawo oyitamu nga nvuga nga neeyongerayo wowetera wondeka anti nga tomanyi nti eriyo eriyitamu ne ligenda nengenda paka ntinda oba buwaate ngenza okutuukayo ojja batabani bo kati baleetedde obuzibu nedda nze nkubuulira anti nze nkubuulira n'okola ekintu ng'omanyi ekigenda okukivaamu ate buli lwogamba mbu ngenda naawe obeera nga agamba nti okwata mu kituli bw'okwata mu kituli tomanya kyonasanga oba eriyo musota oba eriyo ki buli lwe weesiba ku nze oba lwakuba nze kati andi nali seeguya kikulu nze nabeerako nnyo ku nansanaku n'abawala baako baali bammanyi naye si ba mirembe gino generation zino ffe mu kinaana wonna okudda emabega abawala baali bammanyi nze bantegeera mu kintu eki seeguya anti nze nali ntegereke kati ndabikako olaba ndabika leero olabikawa kyolooza gwe batufumba ffe embiggwe emba neetalyamu nnyanja gwe naawe ne batuyimiriza wali embwa eryamuokweyaganiza kubeeka ekkomo olabikawa nze nkubuulira kyogamba nze bwe nnyingirawo wano kati ku basajja bonna abali muno nsooka kulaba ggwe gwe oyinza obutandaba kubanga naawe oba okimanyi bisinza kutwala n'ogamba oyo manyi ajja kuŋŋamba ono era bwe bambuuza awo woyimiridde olabawo bati nga ndabawo omusajja omukulu oba yazaala ono gwatudde naye ndabawo ne bazzukulu be wali nange nebagamba nti mutugambire ab'okubulange nti omukazi w'okumasiro yatolose obukadde bw'okumasiro kali wano katolose nze sisobola kuyingira wano nensooka kulaba ggwe nembagamba mukutu wali mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwekubira ku mukutu guno kyakabi
kojja Kagato yabagamba jja kubaleeteranga byebyo manyi naye akasiza okunzita kane kazi tusebo mukyala wo ku Masiro yatolose mama tukuzeeyo kojja wemba nakunyiziza nsaba kunsonyiwa n'ekimenyewo si kyogera lwa bubi nkyogera lwaku nze njogera ekikulu ni bwe mba njogera mbasogera n'oyo gwe mba nkola naye naye oba oyogera ku bantu abali mu myaka egyandibadde gikola ekintu ne gitakikola n'olwekyo mwenna mbakubiriza mube nti mukola ebijja mu myaka gyammwe ate mumanye nti omuntu gw'oyagala si gw'oba olina okufumbirwa ggwe omuwala gy'oli yonna bw'oba oyagala okufumbirwa okwagalibwa ng'oyagala okufuna buli kyofuna ku muntu gw'oli naye funa oyo akwagala aba tatya kufiirwa aba atya okukufiirwa akwagala tayagala ofune ekizibu kyonna buli ekikutuukako ye kimuluma kuba ye akwagala naye ate gwe bonaaba weesibye ku muntu nze ono gwenjagala tuwakogge kozi bannaye mbagamba nti kozesa nnyo nana Herbal Mouth Wash eddagala erisinga okukola obulungi kumanya okunyenyera olira ludda lumu ate kaboole kino kiki ebibuno bizimba nana Herbal Mouth Wash yajja okukola ate yakakasibwa National Drug Authority n'ekirala kyolina okumanya bw'oba oli Bulaaya oba mitala w'amayanja genda obatunda ebintu by'Abannayuganda nana Herbal Mouth Wash ojja musangawo nali nze sirya binyeebwa ebyo mwanyi nga sibirya naye kati bwe ngenda ku mberenge mbagamba ndi mpammeketu kojja Kagato nawulirako olumu ng'ogamba osobola kumeketa gundi eno gye bafa enje aginoonya gimeketa simuwafu gireete katugenda ginoonya gireete nawulira ng'ogamba n'ogamba bwe bagamba kugifumba ate nti buli wogifumba eyongera kkalu naye nze njagala ogireetewa ngimekete nana ate kyo kyoba omanya nana bwe omugula okebera ku cupa kuliko ebigambo nana biri mu groove ojja kubanga obikwatako wansi ne waggulu wewala okugula kapa nga eri mu kutiya olina kyogamba musiibe bulungi mweraba ng'okooye bulala naye bajjukize nti nze n'eddagala byeri abanoonya abamalako lyo nkyalirina mbeera nalyo n'olwekyo bw'otagwoza bannaye ndabye ono tamalaako nedda alina okumalako naye olina okumanya nti olina okufuna ke bayita akakojja kali class bakuba ku namba ki 0752 40 ate omanyi bano be babagulira kati 30 20 075 2 4 ojja kubanga onfuna nga ndikutuusaako woona oŋŋambye gwe kasita tumala okukanya n'okumbulira engeri gy'oyisibwamu ne bw'obeera emitala w'amayanja nze mbeerawo essimu eyo olugikuba nze njekwatira kennyini wabula ku WhatsApp essimu tokozesa WhatsApp yaayo waliwo yagihakinga kati agenda alimbalimba abantu gwe onkubira essimu ne twogera obutereevu ojja kubanga onfuna ndowooza tituyinza kusuuka wano kojja Kagato tweyanzege wamu ne Rahuma akkiriza nti ow'omweso Rahuma ow'omweso abantu bamuyita Rahuma ow'omweso yes sir naye omukazi ayese kojja agambye mbuno mbundi mukadde sobola mweso ate omukazi omuntu omuwala aweze gwe bazadde ku mulembe gwa Museveni ng'emyaka 4 ow'emyaka 4 okudda wansi tasobola kumanya kwesa gw'osanga omukazi ng'amanyi okwesa aba mukulu kubeere bulungi mweraba